nkwaniriza ku YouTube channel eno buli naku ekitujjako kimu nagamba ekindeeta wano kwe kwongera okutereeza engeri gye tukolamu emikolo mu Uganda n'abalala mutulabireko namwe abateekateeka okukola embaga mubeeko bye muyiga nze nazaalibwa bakadde bange bakola embaga naffe tukuze n'abalala bajja kukola ekitagenda kuyimirira mu nsi eno y'embaga. But the art of doing weddings keeps on changing, and because if you don't change, it will change will make you change. Naffe tulina okukyukakyuka n'enkyukakyuka. Ndine hawa ono ekimulesezza bwe bakola ne Shamim oba ye Icandy. Icandy fena muwulidde nga tumwogerako sagala kuyita hawa lyokka. What is the second name? Mago. Mago kyeki? Kambere name yaffe era ye Shamim Mago era nze hawa Mago. Bane nino omwana omulala gwe mmanyi ye Mago oba naye muganda wammwe nja kumunoonyerezaako ndaba ye n'omulala gwe mmanyi gwe bayita Mago. Mwena muyita Mago. Uli utya? Buli kimu kirungi. Ngulabika oli muto nnyo mukoze mutya kampuni ya Icandy okubeera y'amaanyi bwetu nga muli bato. Kuteekamu maanyi era. Tunawuza na myaka 3. Kyokka sente zo muyina mpitirivu. Omanyi omuntu bwawulira Icandy ani yatimbye buli muntu atuuka ku ddeko ow'ekitima n'agamba oyo Icandy. Tulowooza omuntu omukulu ennyo aludde mu business owa ssente mpitirivu. Ante era kati kyetuza okutangaaza mbuno ne bw'obeera ng'okyali mu myaka mitototo oba ng'okuliridde oba osobola okusanyusa omuntu akuwadde ssente ze n'omutuusa ku lunaku kubanga mbaga kintu kikulu nnyo si kyakukiyisaamu maaso kubanga kibeerawo mu bulamu bw'omuntu oluusi mulundi gumu. Okujjako abayaaya abakoze emirundi ebiri. Naye ffe tukikuliriza nnyo mbuno omugole bw'aba akukwasiza ssente ze bw'ati tukikuliriza nnyo mbuno alina okusanyuka era kyekituyambye okujja ne tubeera nga tutoddemu nnyo amaanyi n'okubeera mbuno tusanyusa omugole. Ffe abantu abasinga tusinga kulaba wali omugole asanyuse kyatugambye kyayagala tubuuza nnyo omugole kikyoyagala kikyo kyewalyagadde olabe ng'oyingidde mu tenti kyetugenderako. When did you conceive the idea of starting Icandy? Nzinza n'okukusesa twali awo Shamim partner wange ng'agende atambule gy'atambula n'alaba sweet ono Icandy twatandikira mu sweet nga gwa mutunda mu abaana bato. Kakati Icandy oyo ali jeli agonda yamulaba eyo e Dubai n'agamba nayo mwali edda Dubai yagenda gye yamulaba mu mall n'agamba nayo manyi ono kandi ono this is a good business n'agula n'asonda busentebe n'agulayo bali kakati ako kakati n'akaleeta n'entandika okutunda kandi nga kandi tatambula ne tugendako mu blankets and wine nga tutunda kandi naye nga kandi tatambula ne tugendako ne ku sports day ez'abaana. Naye kati bwebiraba nga tebitambula n'agamba nayo manyi kanjogere hawa kati nze nga nkola art n'agamba jangu hawa tutandike kano ka business tutunde kandi agenda kuntendera. Gwe wasoma ki? Nasoma fine art industry fine art marketing. Ge magezi ge mutaddemu okay. Kati n'agamba jangu tutandike wano ka business kano tutunde ne mugambe n'ebigenda n'agamba gwe tulinda era n'agenda n'agula vases bino ebivasi biki n'agamba tugende ekanja kulaga era bwe yatuuka eka n'andaga ebifaananyi nga kati kandi alina engeri gy'alowoozeza mu mutunda muno mu Uganda kwe twali tumutundiramu obwo obukati nga tatambula bakazi ndoza banagana tebalina sweet tooth kati nantuuse waka n'angamba kati tugenda teeka kandi mugundi muno tumudecorating ku mmeeza natandika themes mmanyi zino themes z'abaana abato frozen kati nga bwe tukola frozen tukola blue netundamu kandi yenayena owa blue netukola table decorating kati omuntu bwatukubira nga tugitwala ku pata y'omwana ne batuuzaako cake mu makati nga erabikira ddala colors kati nga ffe ekituliko kubanga tulina eriiso nga tugamba muntu waba akyuzinze kala za bbulu togatamu kala ndala naye abantu abasinga bagenda ne bagamba nekyo kijja kukola ne bbulu omulala ajja kukola naye nga ffe tugamba muno tugenze kukola frozen bbulu abeera bbulu tetugattamu kala ndala kati ekyo tekyalisa nnyo abaclients abo be twasooka okufuna ne basanyuka nnyo naye olwatule tuba tuli awo omuwala n'atugamba idea egenda okujja embeera egenda ekula omwana n'atugamba naye mwe mugenda kukola baby shower yange kameeza ako kanyumye nnyo okusinga kala zino ze bantimbidde wano laba oli yayongeddemu kala papo nze kala papo esaagi mugambye nga tuwa ssente. So mulina ne nature of doing things omanyi omuntu wayo ekintu nga kiri nakyo omuntu ng'atunulira ekintu n'atagamba n'ekyo kikola okitegeera n'ekyo kijja kukola bannayuganda n'ekyo kijja kukola ffe tulowooza bw'oteeka mu ngatto z'omuntu nze bwe mba sikusabye kala papo lwaki ogiteekamu
okitegeera kati ngekyo kyekisinjikisi ate nga tukikola nga tetumanyi nakumanya kubanga ffe tukola ffe ekitusanyusa okitegeera kati nga tugenda tukola ka baby shower batuwana 800,000 you can imagine naye omuwala yasanyuka nnyo naye nga buli atubuuza tumugamba twamugambye miliyoni emu kubanga kati nga twagala kuva 800 kubanga zizatumala twatima ne tugula okune tugenda tusala buddole ne tukola tinenga bonna buli mu theme yatugamba ayagala blue ne tukola era bw'ogenda ku page yaffe paka wansi ojja kalaba ka ke mwatandika nako era bw'otuuka ku page yaffe no scrolling paka wansi ojja kulaba waliyo kandi mungi nnyo. It is where the story began. Nga tutunda sweet kati twava kwoyo ne tudda ku mulala nga tugenda tukwata buppate nga tukolera mu nnyumba ya mami waffe. Wonderful. Tukolera mu nnyumba ya mami waffe era nga tugenda ne tutimba ne tukoma nga tusavinga kona kusavinga kone nga client asanyuse naffe tugenda tuwera. So it was out of passion. Era kintu ekisinze okuyamba kampani yaffe kubanga tuteekamu a lot of passion. Ffe tetulina abantu be tumanyi, tetulina connections. Tetugamba muno tugenda kubira ono gundi atuconnectinge wano, tugenda kubira ono gundi atuconnectingire wano nedda. Kampani ya Icandy yakamala emyaka emeka? Tugenda mu the 7th year. Myaka 6. Ne mulinga abadde mu business n'emyaka 15 n'amaanyi. Kubanga tuteekamu okwagala ku kyetukola tukyagala. Waliwo endowooza eri mu bantu nti Icandy temukolera baavu. Era omuntu yena kasaala banaasomako Icandy milioni 4, milioni 5, milioni 6 sente zonna ez'embaga n'ozimalira mu kutimba. That's what people have. Kubanga kakati tulina n'eriiso erironda ekintu ekirungi naye ate nga kya sente nsamusambu. Naffe eriiso tulina era kakati tutandiseewo ne movement omuntu bantu batukozeemu ne business actually kubanga ffe tugenda ne tulonda ebintu bwetutambula ne tugenda tulonda ebintu tubinoonyayo ebiri kipu naye nga omuntu bwakituliragana kintu kya bbeeyi nnyo naye nga ffe eriiso lyaffe kiri kake kakati wengamba abantu batukozeemu business nga bagenda balaba ku page yaffe nga bagenda babyeta nga berentinga abantu abalala kubanga kati ffe tuba tutimba teturentinga bintu byaffe era abantu abamu tekibasanyusa nnyo batusendingira message I want to rent that chandelier, I want to rent naye ffe tetubipangisa awamanyi nga mangi ago omanyi lwaki tetubipangisa banne mwe bapangisa ku balala ne batandika kituufu tetubipangisa kubanga tukoze erinnya okubeera mbuno twagala kweyawula ku balala kubanga kyekituleetera sente. Okitegeera kyekituleetera sente. It is your niche and you cannot share the niche that you have. Bwe tuba turentinga chandelier tuzirentinga abantu abalala omuntu n'agifuna kati kyekimukiristo okumukako okujja ewaffe tekiriiwo kubanga chandelier yawe bagyagala ayinza ogifuna ewagundi n'agifuna ewagundi aba ogifuna ewagundi naye bwe tugenda ne tugula chandelier ngeri unique ne tugenda tugikosa mu decoration waffe okitegeera omuntu ajja gamba naye Icandy balina chandelier ennungi eyo nange kangende kubanga sinawala wenyinza kugijja. Identity kikulu kyebagamba nnyo nga tuli ku kamera wano. What is your identity? Kati nammwe ye ID yammwe Icandy okufuna ebintu nga biri unique sigamba mbu no bya sente nyingi naye nga tukifuna nga kiri unique naye ate abantu bagenda eyo bagenda ne bagamba bagenda okushoppinga nga hayo naye tebajja kitegeera abanayuganda bajja nefe tukuretingira kuga ne bafaana bwe nagenda e China bamanya okubuza Africa America abantu kasabamanya Africa bakuwa bukayola nefe tugamba fe tulenda fe tusanusa cause tumanyi omuntu omulala jakiraba agambe ekyo nange kyenjagala tetugulira buli omu kati kyekyo tugana okola ki okurentinga ebintu byaffe kubanga naffe twagala kubeera unique tusisike bana abaki abalala abasobola okujja naye betunabanga ffe na Uganda yonna tufaanagana ate bana tunakola tutya business nga ffe natufaanagana mukyajinga sente meka Icandy kati ffe tutandikira ku 35 million mbaga 150 people omuntu bwajjanga agamba nange nze na 35 million munjiyize ku bantu 15 mugikola tukola era tubagamba era omuntu bwakuba ku simu what are your packages tuga twandikira ku 35 million naye okimanyi eri abantu betugamba nti Icandy bw'omulaba abantu milioni 3 5 nze wonna wenkulabye ekyo si kituufu wadde fe tukolera buli omu naye nga mufune nabo wa milioni 3 n'ebitaano tezituuka yeeyo naye kale mufu approximately milioni 300 ng'ogenda kutimba butimba milioni 3 yes naye kati oyo abantu bali mu 2000 ate eyo embaga kakati kabeerawo mulundi gumu gwokka kuba we twatandika mwakafuna embaga emu bwetu nga ya milioni 3 katonda wange embaga emu milioni 3 nemufuna nenda ya milioni 2 ezo ziringa 2
Okay. Yene bisatu embage mu milioni 2. Oyo nanga ndeko yeke. Singa zimu 80. Milioni 8 awo. 80, 50, 60. So leka kutya Icandy. 35 million, 40, 50, 60, 70, 80. Kwa kastoja ne budget yo no gamba nze nina sente bweziti mugenda kunjiza mundagebe munjiza naye kati abala bajja n'ekifaananyi tugambe ng'ekya president wa omwana wa president wa Liberia George Weah naganti mutabani we bino byobonkolera jukira tuli mu Uganda sente za first zirize zimu nezabali nokopa biwala ku internet nolopa kati kyekye kireeta abantu ulaba naye ng'ebifaananyi byazze nabyo yeri we happen to see weddings from Nigerians who are better off than us no onalokaga nti nkoliranga bino bibakoze njagala abana aba Nigeria biva mu selling paka wansi biseewo buli wamu annange kati gwo omuntu namugamba ki era eno mwaka budget nga kali waggulu you are eno bwe uli amucharging ebyo baloza mukola sente kumbe namwe muzisasanya okitegeera kubanga kati gobo bolesa abantu kuliko aba board babo simanyi 40 kuliko abaana abagenda okulira babo nabo 30 kuliko ofuna abantu 40 bakuba board wansi nofuna abantu 30 ekyo kiza nawo gaba emirimu kati miyitirivu buli mbaga bebera sobola bidiza n'obikola tosobola so buli mbaga gyokole chekezo okozesa abakozi abatakansi wa 10 bonna we babeerawo waliwo aba lighting company ya lighting tugibawa ne bajja ne bakola waliwo aba floorboard abakuba board wansi yes abakuba board ne bajja ne bajja waliwo aba kati ng'abaana abafa abagenda okusibayo obukristo kamu nabo gye bali n'abatenti batenti be batusookawo ne bagizimba kubanga kati ffe we are purely decoration and styling tukola kintu kira kyonna mbuba planning mbuba biki era bw'ogutuwa tukugamba tugenda kuwono yagenda okukola bw'otuwa mbuba light mwanga oli waddembe gwe okujja because you let down the package n'omanya nti wa light amanya tugenda kuwa plana nekolagana n'ono kubanga ffe yatwanguyira ate yalina amazima okitegeera ekyo nakyo kikulu bananga abagole muyigenda kuzomwetega wedding planner nakutegekera nti kino kiri wano na wano na wano busabusanya amaaso n'ekintu kijjako stress kubanga embaga kyekintu ekirina stress akyasinza okubeera owawaggulu nnyo kubanga odiringa n'abantu bangi nnyo naye kasita ofuna plana wo from the very beginning oba omugyewo abawa n'obeera ng'ofunye plana from a reputable source stress yonna ebeera ku ye yakubira Zambali MC yakubira Icandy Okutimba yakubira Tabo Sound ow'ebyuma yakubira baani ab'ebifaananyi yakujjukiza n'oba ebyoweerabiddeko zigwejjukira ebyembaga tobeera mulina embaga emu yokka ate tejja kudda tobibeeramu nnyo kati walunza obwo byoyinza okubuusa amaaso naye kati ono ye alibeeramu buli kaseera agamba naye olabika oweerabidde kino tolowooza tokyetaage olabika oweerabidde kino naye of course waliwo abaplan abawadde abaplan abala bad rep naye waliwo abaplan abali very honest ng'ajja kugamba kati tusevinze wano kati ngenda kufunira agenda okusevinga wano na wano ate tozimba mutima olw'okuba lyakuyemereza kusevinza milioni z'10 era zonna ntwala kona yakuyakuzisevinze nawe olina omuddiza omuntu agenda nakuyamba nti MC Zambali gwe wandisasudde milioni 5 mukwogeredde naye agenda muwa 3 ezo 2 oziwonye nakugamba ow'ebyuma badde ogenda muwa milioni 7 naye njogere naye ogenda muwa 3 omuntu akuyamba sevinga data plana abeera asobola okufunira discounts ezisinga gwe ng'omuntu kubanga jjukira plana yaleeta emirimu mingi nnyo ate naffe baplana batuwa emirimu wonderful nange bangi bampa nomanya ndi kakati ani agambye Nanteza ani agambye gundi okay ate jjukira sometimes bafuna ne commission from us so kati bw'aba afunye commission from us kati gwe naawe gwakuyamba n'atakunyiganye amanyi okugamba Zambali bulijjo kale onkolera milioni 3 naye osezirina koleremu kitundu n'omugaa kale nga gwe bw'oli gwe kale kankole kubanga lunaku akola naffe emirimu naye bw'otafuna oyo tojja kutufuna ekinkoza platform eneemu 1 nazuula ensi endala zikulaakulanya nnyo mu service providers because they share knowledge. 2 tulina okusoomozebwa nga ffe ba service providers we fight one another. I am starting this platform not to fight one another, to share knowledge, nekirala okusitula platform yaffe nga ba service provider. Nsobi kizola beze tuyina nga ba service providers ze tulina okutereza ne bannaffe abalazi balina okuyigira kuti kino tulimba, let's do this because you cannot be everywhere at any time. Tosobola gamba nti nzija kutimba guno mukono ntimbe guli naye nsobi kizola beze tukola ze tuyinza okutereza. I guess ensobi enene nze ndaba kulowooza mbuno
bali ba decorator abalala baleka bafuna sente nyingi nze njaba charginga sente nyingi oba ogenza okumujjako obutebe agamba oyo Icandy afunye sente nyingi ngina notagozako cultivating a relationship between Icandy nekyo because gwe nawe tomanyi sente meka Icandy zibamuwadde osuubiza ngera abantu basuubiza mfe tukolera mu milioni 3 milioni 4 milioni mika niko kusuubiriza ate bwoba osuubiriza kibere oyinza okubeera wrong the chances of you being wrong are high okitegeera naye kati ekyo bakikuliriza nnyo bagamba yafunye sente nyingi omuntu nalowooza naawe abantu ekifaananyi ekitali kituufu era kati ogamba oyo Icandy afuna sente nyingi obutebe bwaffe tejja butwalira ku sente nate nga tekyalibadde kibi bw'oba otuwa obutebe ng'obwambusizako naye obutebe bubeere bulungi naye ogenda tufuna nnyo baclients batuwa obutebe nga charges above market price naye ate notuuka ku butebe ng'obutebe buddugala obutebe tulombe nze nyombe n'abantu bangi n'embugaana nenjagala okuleeta poliisi kubanga mpulira fine wankyajinze sente na complaininze but why should you be charged above the market price nze nsubira wati okubako kyetugira kwa nina n'okusomozebwa kwenda bwenkugambye obwo buzibu nkuba kulowooleza munno mbuno kubanga akola ebintu birungi ateeka okuba afuna sente nyingi omuntu n'okoppa akatebe wa Icandy nga kalungi ng'akakyajinga kale katugeze emitwalo 2 buli katebe kati gwe n'okaleeta China n'okagamba nze nja katonda kasanvu nota akatale konna omulimu n'ogwonoona kati kyekintu badekoreta bakikola nnyo n'abantu abatali kudekoreta baleeta obutebe banga ali mu office n'agamba naye kano ka business ka side business kandeeta obutebe ate bwabuleeta kubanga munne yabuleese ate ye n'abusala ebbeeyi efeso obuteeka ku sente tomanyi ofunamu katono naye ofiirwa edda so nga tefena bwe tuba ku kimu nga banaakanoonya wa Icandy kali ku mitwalo 2 n'agenda ku Jesema kali ku 2 somanyi mali pesa 2 ani nga buli mutimbi yenna kati waliwo obuzibu bw'oku-undercuttinga ba friends okitegeera kyenalirowoozeza kyebalikuliriza kubeera mikwano gy'abantu okitegeera bw'obeera ng'oli mukwano gw'omuntu naye nza okubulirako naye munnange nembaga endidde kana akatebe sigenda kusasula sente nsaliraako naye embaga endala bwenajja nja kuteeramu kati no cultivating a relationship n'omanya mbu takulimba naye kati ate ekyajjawo kubanga waliwo embaga gy'obala obulala nevaamu bulala kituufu nga kyotateekateeka si kyekyo oba ekuba netoja neeyiwa ebintu byonna ebibateebiraze biba bingi mu mikolo gino biba bingi nnyo naye ate kati twalekerawo okubuulira bannaffe ebizibu kubanga tebaagala kuwulira kubanga babagamba nanze njagala sente because they have not cultivated a relationship nga omanyi muntu bwakugamba munnange kino kintu kindidde n'omubelievinga okitegeera n'otegeera muno ekintu kimulidde kamusalireko oyo Icandy alimba oyo gundi alimba oyo hawa alimba okitegeera because tetulina relationship senga tulekerawo okubeera mbuno kugamba kulaba banne mu light ennungi n'olaba mbuno naye wadde munnange omuntu akola ebirungi naye of course naye abeera ne ateekamu nnyo okitegeera kubanga ffe tuteekamu nnyo omuntu waba akuwadde sente za trust ze nakuwa sente ze omukolera omukolo togenda kumubba okitegeera naye nze kyendabye ku bantu abaleeta obutebe abantu abaleeta obutebe batulabisa bubi nnyo mu bagole n'otimba omugole najja nakwata katebe ng'alaba kamutabusi owa omukolo guno gwe twakamala ogwaki ogwa Kayanja contracting omwami bulungi natugamba obutebe bwe bulungi nnyo biki naye nze nawulira nga njawa nakukaaba omukyala atuwadde sente nnungi omukyala atusasudde mu budde tusuze ku site nakumeka abaana tubasasudde omusajja n'aleeta obutebe twamugamba abuleete ku Friday mu bulabeko musobole okubako kyemukyusa n'abuleeta ku Saturday at midnight n'abuleeta ku Saturday ku midnight ng'obutebe tebufaananikako ng'obutebe buddugala on top of obutebe okuddugala ng'obutebe obumu bukadde nnyo ng'obutebe bulala buli yagezaako bukyusa bwali gold n'abukyusa n'abuza mu white yabusiizasiiza bikala nebikyanyuma n'aleeta abaana nga bakooye n'aleeta abaana abo 3 okuyingiza obutebe 300 abaana 3 abaana nga bakooye jjukira baleka badde ku kicuba kirala eri nga jjukira bazze ku midnight wonderful nga bakooye omwami ye n'agenda neyeebaka n'aleka abaana abo 3 era twajja ku makya ng'obutebe tebufaananika nze nayomba naye nenyombera ddala naye nze nakiraba omuntu asobola kweta abantu 3 n'alooza mbu obutebe bagenda bufuira mu kiro kimu era ku makya obutebe ne tubugoba n'okutuusa nekakatu kyamubanja kwegamba kyekyo ekitunuulira nga omuntu tatadde kitiibwa mu bw'omuntu ate bakikola nnyo 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 bale bino tubibagamba olw'okwagala okutereeza omulimu guno tugenda kukoma leero
ne Icandy ajja kubeera maguveemu n'abalaba because you've just started this company. Now we just took okologa distress enzita obiveemu n'omulala yingire, but we need to prepare, we need to lay a foundation enaawo abalala credit nga batandise okukola ebintu nga bino. Senga tetubbangana, senga twogera amazima, senga tukola ebintu bino ebituufu n'omukwano, embaga tezigenda kukoma. Ate ne sente zetu tezigenda kugwa. Naye bwe tunaabikola obulungi, buli muntu ajja kutandika okugamba nti bannange Uganda ng'eyina abatimbi abalungi. Nze my dream is one. Ndabe nga Icandy atimbe Nigeria, Icandy ng'atimbe DRC, Icandy ng'atimbe Rwanda. Wanyinga babulabi walukuyita ne bagamba ani bwe tuyinza okufuna nga bakola ema. Kubanga Icandy bw'anaaba naye agenda e Rwanda tajja genda yekka. Ajagamba no the guy gwemanya ayinza okunyamba mu kino twagala nnyo n'okukola ne ba decorators abalala. Tutimba we tutimba nagamba mukati embaga bagitimbe ba decorator aba babiri nga tukwatagana ne tumanya naye kati mulimu ekyokubeera mba oyo nedda ate nga tumumanyi abantu abamu tebatutuukira balooza mba abo bali ki naye ate nga tuli bantu ba mukwano. Nyambako kwate twagala kulanya what are the do's and the don'ts ku muntu ayina embaga ng'anoonya decorator. Do's and don'ts. Kati nze nyinza okwogera gweyogere bibyo byolabyemu yogera ku mugole omugole obutabeera nga kyekyalitalina kukola okufuna stress omungi. First of all alina okulonda decorator mangu, alina omulonda bwema embaga ye yabe ya mu December kubanga November December emyezi egisinga okubeera emibye ennyo egitufuukira ekizibu. Kati bw'oba oplaniza okuhavinga embaga y'omwezi ennaku gya manyi olina okusasula ssente nga ziri wagguluko, olina okubeera ng'olina okubuukinga mangu. Kati nze kye naalyagadde omugole abatakola kujja nga mu October ng'obuukinga embaga ya November December. Awo oba olimbye olaba naffe beemusi tetubaawo. That's a don't. Kubanga ojja kubeera ne stress ennene nnyo ate ojja kubeera nga stress nze ne ba decorator bennyini obatadde ku pressure bajja ne kuteeka ku pressure nkolera nyamba biki ate nga nayo tulinawo omufixinga kubanga bw'oba ofunye omufixinga ogenda omusaba ssente nnyingi nnyo. Ate n'ekirala ba decorator abalala badda bubuukinga. Kati bw'oba ng'oli mugole ng'oyagala kubuukinga embaga yo mu December, mu November, mu October, making a show booking amango ate making a show and even in January yemeze tutazuza okuba emikambo ennyo. January, December, November oyinza booking obutebe n'otuuka ate ng'obutebe baabututte. Kati ng'olunaku olusinga okuba busy ennyo mu nsi yonna kati nga 16 December week esembayo ku Christmas buli muntu ayagala okuwasa buli muntu ayagala okukola ki lubeerako emikolo galukumbita n'abeebweru baagala okukola bafunako ku holiday okukoma. Kati naffe mutusaasira oyina ava e UK oyina ava e US oyina ava e Canada oyina ava e wano wa Uganda bw'oyagala otwenyigemu awo kwe kusoomoozebwa oteeka kubanga w'ebintu wa bookinga naye nga gwoba oli sure December gwe mwezi gwo bookinga mangu ate beera ne plana ate abantu bawe ku ssente ng'obudde bukyali ne baba tebawadde ku ssente bw'obookinga amangu oyinza ofuna ebintu cheap. Ate okubuukinga kyekyo kubuukinga ate kugamba nti ninayo embaga n'okomaawo. That's what I'm talking about. Hey, that's what I'm talking about. You don't send nembaga nga 14 Zambali ojja kubeerawo. Olina akakasa mbuno olunaku lwo tebagenda dutwala. Ekirala okubeera ng'oli mukakkamu. Kubanga kati abagole bagenda ne bajja nga balina zi pressures nene okuva mu biteeteeyi okuva mu biki nabeera nga tebali patient nani ne decorator naye ate nga fe abamala ekintu n'alyoka akuwa fe abamala ekintu kubanga naye kiteteewo kinaba kiteredde bikimiteredde nga ddeko tateredde ate omukolo okitegeera kati olina okubeera ng'oli kaamu oba nga tebigenze bulungi oba kiki n'osigazaamu kale ak'omuntu omanyi munange fine wadde nina stress endala naye kati this is a new person ono omuntu mulala si yampadde stress oli omulala kati ndiringa na muntu mupya okitegeera n'obeera nga totransferinze pressure okuva mu biteeteeyi mu ngatto mukyate n'obireeta eno because ate tuba tulina okutuula wansi ne tukola ki netudiscussinga omukolo gwonna yeah. Kati don't kati ng'ewaffe that obanga ngamu abatimbi abagole kye batalina ku mumanye don't naddala mu ba service provider be mukola nabo manyi okulaba nga muyomba n'ab'emizindaalo otaddewo ekizindaalo ky'ekiddugavu ne mulyoka mutabuka keeke ogitaddewo talina kubeera mu abayimbi muze wano mu ababbandi we mutaddewo ne mulyoka muyomba. What could be the better plan to solve that?
My only advice would be, my best advice would be, budget the day before. But I never jam morning of. Never saw we wires, but Mazo decorating, Tademo sent and Ninja Mulongo says everything is white, the theme is white. Never saw we Kabobia red, we Kabobia black. I mean, of course, never to Jakuyomba. Banka to Lava, or Mulimunga Fatutan so good. I tell budget. To all again a gamambuno was sound yach because Pakinagama decorator Chona, Cosecha Cosebino, or Chtegera. So the best advice Katingaba Arantaba. Betukola nabo okubera mbabaja de before bwaba tazene ebintu byakira je de before alabe wagenda okuteeka ne bagenda ne bajja kumachajukira wasuze ku site lwaki temukikola mwe benyini zanyala kuba yamanga baddiko kubanga teri wabima gogenda gamba jangu de before abebima baba wasente nabo baba bakaba in your plan n'alaba nze kankwanguize kwa bana Uganda bagalanye ebintu ebyangu they don't want to stress themselves toina kininga nanga bono gandi kakati jangu orabe wona ayimirira wange MC tebajja kujja njagala ngamu abatimbi tukola because this is an association that I want to create ngigata fena service provider buli omuntu yambe because when you do a colorful function nze neme kono mingi genda bingoli bamugamba nti ngabwe mubadde wano bwe mbagala natwala from MC to decorator to yani ngalabye mpaga yagitusheko ne munyumiro from ngabwe tanzania ngamwe nanga bwe muli bwembagala natandika okusasula mukolo nagula bakago omusajja mu nyanko ya tutwala neyo mbarala fenna yatuyola rumu naganga bwembala bye from wabi omabichibizo mu mutuyambe when you're setting kubanga go mugolo obomumanyi nga yakugambye nina band nina music nina chigo nobaga okay this is the band no manyi wojiteka yo nejali nakulabya nenga you've reserved the place nogam ono wona wajja kwa wabyuma kyenda bye muchoka ekyebiwaya kinanga abebyuma mweko nekebiwaya bidde tu ne banafa bayisamu live banafa bayisamu live ense cyuse tetuchayisamu live zigenda ku screen nga biwaya biyitawo wonna abana bakyusiza omutindo osobola okuba live agenda mu screen nga tutadde twisiza biwaya mbantu ekyo mukirozeeko mubanafa abafidi abatulaba ne no reserving by the time they come at the reception nga nabo bamanyi nti okay omutimbi yatugambye wano na wano lwakati lumubanyoka nga wabatadde siwe baagala awo ne mufuna obuzibu ante baagala nnyo okubeera walinga ku haitaba ate nga balina emizimbo gya black mutheme temulimu black n'owulira nga alayo haitaba yo bagisse nomugamba nange katusala musembereko kwenu awo wali ku haitaba muveeyo kakali ke tukoze wali muli mukatta naye nga tebakitegera bo bagaba nze wano wenina okukolera obanandabira kwana yagala bamulabe ate bakubanga bagamba mbuno ate banalaba batya muno group eri mu kusanyuka babasobola bakubeba nze ngamba ekyo tulina kikola fena omutimbi owebyuma because fena tuba tugenda kukola ku mbaga emwe ne wabeerawo okwogeraganya before ne mumanya kubanga bwe mukola ekirungi kina kitambulira wamu kyalibadde ekirungi naye bannange okusanga obudde obwo nawe si kyangu nakyo si kyangu gamba mbuno kati mufabifubaida mwenna mujje twogeragane si mwenna wamu temusobola kubeera wamu kisoboka naye kiyinza okutwala obudde bungi nnyo kati kiyinza n'okutwala olunaku kubanga kasita bayingira ne bayingira nga mu 5 people 6 people awo genda okulaba nga kigeze nnyo but how can we improve on that yes kwana kyo fena kitumenya fena kitumenya fena ndo zalaba service provider n'abantu mwenna ekyo mukirowoozeeko kubanga guno mukutugwa nena mu abatuwaayo embaga namwe mukirowoozeeko kubanga ebeerayo bannaffe bayogera nabaga nze ndaba mugole soogera nammwe kati omugole naawe n'omuwaga n'omugamba wamateeka awo so wateekawo kadati harmonization nga fena katuyamba okutambulirawo mpaga kijjo wali okoze n'ogivaako ng'ogamba siriddamu kutimba okyali lake tetunabagifuna tubeeramu nayo embaga gyokola n'ogamba nayo client tabadde mwangu naye at least asanyuse okitegeera naye nga tetunaba kufuna mbaga etugoba mu industry era tusaba mukama tejja naye wabeerawo ezimu nga stress waggulu nnyo mpako eyo gyoga nti mbaga kyo kyasonateno yo yali enzise ate nga yali nnungi naye ebyali gizemberedde twagala tukula eyo ewalako naye okutuukayo kyali kizibu nnyo kubanga kati watwatuukayo n'emmotoka nezibeera nga ziseerera emmotoka zakiza truck omanyi wogenda olaba emaali yo egwawo ng'olaba eri mu matigo gamba bannange tunaayitawo wano nene tutuuka eyo nga tewali gundi nga tewali restrooms kati oyagala onaabekola bikengo oyagala ebyabalungi nga ate oli muddeko
era wana ogenda ng'oyagala just number 1 nenga toyina w'ogenda bambi nga toyina w'ogenda kati kiba kikola kikalubiriza naye ndowooza munaana ne wendi wano mubafaanana omwana ono ayagala ebintu ebirungi ennyo tayagala kutuula mu nsi ng'emukubyekubi so wagenda awantu wabi nnyo tewategerekeka oluguudo terwali lulungi okutuukayo kibeera olaba kasi ekintu kibeera nga kikutiisa mbuno oyinza okuluzinga tugambe nga tate chandeliers oba otyamu n'ogamba the best moment that you can share with me yeah this one we did it better ku mbaga zonna zemukoze nga nange wengamba waliwo embaga zenkoze obwemusize nzijukira ne mu 20 eyo nali mbase ate munange nyinza n'okukusanyusa kubanga embaga eyo gyengamba mbuno bannange yali bafuukidde ekizibu yatusanyusa tugamba it is because omugole yasanyuka nnyo omugole yasanyuka nnyo olaba mu tenti yajja n'okujja naye even that tekyamufeezinga yasanyuka nawe tenti yajja omuliro tukozesa wano pampas grass in fact ne baba yabadde ku TV tolabe pampas grass yakutongo natta abantu almost the whole wedding Brazil yade like sinamutege namwe mumukozesa wano twamukozesa naye balina engeri gye bamutreatinga nabeera nga ali highly flammable kakati buno bugundi buno bu indo fireworks wagenda ne bamukubako direct nakwata omuliro naye kyatenti naye kyebimuli byaffe byonna morning of nga bagole bali mukuva mu gundi kujja nga bayingira bati naye nga bajja kwekubusa bifaananyi abala tebanajja kangende mu ddeko wange kati nekwata omuliro bali batestinga bugundi bulo naye omugole netumugamba lindako ne bakwata ne basumulula ekiflap ne balina ne babikka eri waggulu ne bajja netubikka netujja wamu netubikka ebituli netukola ki omugole naye nga kwegamba before she was very very happy kuganga mukusooka bwe yalaba ku ddeko yali musanyufu nekyoko ne bwe yalaba ebizibu byonna ebyaliwo yabigumira n'amira omanyi ffe kyetusinga naffe tuzaamu ama nti omugole atuzizaamu naye bino ebibakola nakaba nayomba nakola atya nga nawe nga you don't have a solution nga nawe olaba ekyokukola nga what can I do olunaku twalina embaga bbiri twava ku eri emu yali munyonyo ng'emu endala eri kigo natugamba tente eyidde mujje netujja naye byonna byali bulungi nemudamu nemutereza bupe nabawane time to nabagamba take your time nayingira natabalaga nti waliwo nekibaddewo konoona nti wow abaana ne basiimuula ne bakola kintu ebiddawo kaloosi oba okayingiddemu naye ngaekikuwesanya ye mugole okusanyuka asanyusa ate tayombye akitegedde abasaasidde nobasaasira okitegeera katoyi tosobola nakumwerabira buli kaseera omujjuke nogabambi omukazi oyo mubeeramu waliwo bootimbira ne bagamba nti nakuwa ssente ntono nakongeramuko nagaa nti mutuufu ndabye you underestimated this and I've liked this nkwongedde $5 million kale emu oba emu teri asobola sukeezo naga mukwadde miliyoni emu yakasimu oba $2 million mwebale nnyo obutandisappointinga mwebale nnyo okumpeesa ekitiibwa abamu ne babatwala ku ddina mwebale nnyo okukola ki okumpeesa ekitiibwa obutanswaza how do you cool your tempers because mu mikolo nikyo kyasiza okulaba temper how onjigirizeeko because nange nfuddewo nnyo n'abantu olumu ne ba wedding planner olumu n'abatimbi olumu n'abaani naye nga mwena kyemulwana is to make the event colorful ate nze I think nze abantu bamanyi ate ekirungi tuli babiri nze ne Shamim kati abantu bamanyi mbo Shamim ye mukakamu ye mulungi nze oli mubi ndi mubi nnyo era abantu bamanyi mbwoyo yebambawogana nnyo oyo naye ekiyambako mbu tuli babiri okitegeera nze kati bwe ziba zivuddeko nga sikyayagala kuwulira nnyomba buyombi Shamim ayingira ate awo mwayamba ndoza naye neetaaga yanzikakkanya bwe ziri nnya ne wabajaga it's okay ndoza abantu bakyetaaga nange omanyi okujja ng'ozze bubi nange nenkuwa fena netugana tagaga msitatambika kamufunye naye nange nkuwa mu ngeri gyozzeemu kubanga lwakaffe beemusiba oyimirira mu mukolo waliwo oguwulira nga gufa nga wadde bakugambye okola ekyo naye nga owulira bw'okireeta tekikola tekijja nze nali mbaddeko mu mukolo nga twateeseteese wedding planner nga yakulaze agundi ajja okuyimbawo naye nga taliiwo ndoza yali n'afrigo wonderful yali n'afrigo
kakati papa muzenga ngambye abantu bano bateeka kuba ayita Afrigo tebayita bayimbi katoli bwe yasasula Afrigo n'awandika awo Lecho Magola yajja okujja awo Ediyawe yajja okujja wano gundi yajja okujja kati papa mwenagana Afrigo is Afrigo si bantu nga yaliwo oba yaliwo ne Joanta Kawalya so nga nina okuplacing okujjawo kiri omukolo gunyume ate wedding planner nambaka twakugambye Lecho Magola tayimbira wano yayimba ku mwenda oli taliwo njogedde ne gundi ennyina akaana okugamba kati awo bw'ojja nange bwenkuwa bwepa mwenana so kyovula nkubuuza nti how do you Okutemba Shamimu yakuyamba Shamimu najja nagamba it's okay bambi nga yeesiimye Shamimu nga mulungi okuba coming down bakola ki kyekiyambyeko kubanga sometimes nange zivaako ku location nkulabirawo zigenda mangu wetaagamu omusajja kati nga mukakkamu ate soga nti kakkana kale twagala kumalizayo ekyandeeseza hawo ono bwe bakola ne Shamimu mu Icandy atugabaneko naffe ku magezi mu bintu bino eby'okutimba naawe nga bwe watandika nga toli amanye baako amagezi g'ogabira omuntu nga ali mu mukolo guno gw'okutimba omukolo guno ogw'okutimba oba mu bino bino eby'okutimba anything that you can share nze ndowooza kubeera ng'oli bakitata patience obeera ng'oli mugumiikiriza nnyo kubanga omulimu guno gutwala nnyo gukusika ne gukuze ne bw'oba oli mugumiikiriza nga kiri ekifaananyi ky'oyagala wali mu maaso okiraba olina okussaamu okwagala kungi kubanga bw'oba tolinaamu kwagala kungi buli kikunyiza oba ogamba nange ze kampani kanjigale nange esente tezivaamu ze banange ng'olaba oteekamu buteeseziddawo kyokka ab'ebbali balowooza Icandy abo bagagga bafuna naye nga zonna nga bw'ozifuna bw'oziiwamu nze mmanyi abantu bakiraba muno tussaamu nnyo era abantu bakiraba ekyo kituyambye okwambuka mangu mbona atwagala nga batwagala kubanga bamanyi abo bwe bawa ssente zo naye oli connected weyo oli mu bakulu mu gavumenti bamaama bwegibaze Icandy totimba mikolo gya layisi gusanga ku mikolo minene Kigo Serena wa 4.C emikolo president ajja abaani bajja buli mukolo munene era tuze kutangaza era nga bw'oyogedde era bana tubagamba muli mu first family terina gwe tumanyi mu first family terina gwe tumanyi ali connected ekituyambye kubeera mbuno omuntu bwakuwa ssente zo omukolera kyaba tetwongeramu bwe kyekijja kuyita kyekijja kula kyekijjera jja bitegeerere tugenderako oli kyaba atusabye oli kyaba ayagadde era kati gonaawe obeera client ng'ogambe ng'okutta essente zo batutegeeramu abantu zino sente zinyingi nnyo balina gye bazijje bazirwanirira ozifuna tetuzizanyiramu kyekyo kyokka ekituyambye muno omuntu kyekibaweredde connection ezo zonna kyekyo kyokka obutazanyiramu because you don't advertise yourself you don't do what to advertising but it's word of mouth your advert right now is doing a good job sente ze bakuwadde ne beziba 30 ne beziba 20 ne beziba ki ne beziba 5 ne beziba 10 ne beziba 10 ate twongeramu n'okwongeramu abantu batasasulidde okitegeera when you happen to be at a function ogolaba ebulamu gwenyinyo gakanga omuntu yasasulidde 6 chandeliers niyo tulaba nga kiganya tekivuddeyo natuzongeramu tetumucharginga extra bwe tulaba mbuno omuntu yasasulidde kino ekintu naye kiganya nga tumwongereramu ekyo ekintu omuntu awulira nga kwegamba kubanga abantu badde batandise okugamba nti Icandy abo bateekwa kuba balina ekyama ne gavumenti engeri gyo tewali kyama kubeera muno omuntu bwakuwa ssente ze ozikwasa ekitiibwa ate naye n'omuwa ekitiibwa n'omukolera ebintu byennyini by'abaasabye si kumuyiiza baako kyosaba gavumenti kubanga kati wenkuzudde muteekwa kuba muleeta ebintu you import a lot of things into the country to make the services far better and explain ki kyosaba gavumenti nange singa gavumenti esobola okukendeza ku takisi za furniture bannange etutta ogenda n'oyingizamu ekintu ne bagezaako of course discouraginga kuyingizawo ebintu biva ebweru w'eggwanga naye kati ate nga wano tetunnabikola okutuukako omutindo ogw'okukola ebyo ebintu nga ssente musaamusaamu balooza abachina bo balina a lot of labor skilled labor bagina naye wano tetunaba kutuuka ku level yaabwe okuba nga tukola ebintu nga mass production ng'erietyo nakukuba omuguuni bakuba tax n'owulira era kati ffe okumpotinga furniture twabivaako twabiwumula furniture tukina kye tuimpotinga kubanga obeera olabye ddala taxi zakukulemesa bulemesa era zatulemesa ffe twaimpotinga obutebe omulundi ogwo
era twabibako tetukyayingiza butebe era ffe Icandy tulina butebe yaire mubujja walala tubujja walala tukonetinga ne ba providers abalala service providers batuwa obutebe kubanga mu byabafuukira ekizibu ng'okuleeta obuleesi obutebe bukutta obutebe meeza zetwaleeta nga twakatandika nina okutuusa kati siro za musende zaazo zaavaayo naye kati emeeza tezikyalabikako nakulabikako zikoze emikolo ziswaza katuzikozesa ate jjukira ebintu byammwe biggwako buli ddakiika bikyuka okufaako obufa kale njagala okubeebaza ennyo mubadde mutulaba mbadde ne hawa akola ne shamimba Icandy bye tuliko bye bikulu ennyo ebyokulaba nga tutereeza obuweereza buno obw'emikolo mu byonna bino ne YouTube channel tugiteekako naddala mu abali ebweru mumanye abantu abatuufu ab'okukolagana nabo lwaki tulina abafere bangi abayingidde mu buweereza buno kati fe ababadde muko ne balaba ekituufu. It's the reason that's why I only host people who know what to do, who are into this industry and who can do the best out of the best. Ekyenyizo ga kyekindeseza hawo ono mumanye baleme kugamba nti Icandy yegundi nga bakuwa muntu mulala nga naawe wali omulabyeko kubanga jjukira mabasinga bonyi mubeereyo temugira naye lwaki abakadde tebali nnyo byakutimba ndaba baana bato bawala bato gwe nkutunulira bwe ndaba zoli taate mune muli baana bato why anti kubanga abantu abakulu tebaliimu mwebali naye guno ngani nesirabangayo muntu mukulu mu kutimba mwebali naye guno omulimu guli very stressful omukulu afa bufi guliko pressure guliko pressure oyinza okuba nga wabukinze omukolo bakuwadde ennaku bbiri ez'okutimba hotel negamba yabukinzeewo omukolo mutimba ku night of Friday baga ya Saturday nga bo bagamba balinako ebintu ebirala tebafudde nayo hall bagibukinze era ffe tetwagala nnyo halls ze ziriko obuzibu ndoza mukitegeddemu abanoonya emikolo holo nazo zibafuukira ekizibu kuba osanga holo nga bagitaddemu omukolo ne gugwa 7 ogw'ekiro bajjukira balina okugyamu ebintu nakyo nga babitaddemu era balina obijjamu ne babigiramu essaawa nnamba ne babivaamu 12 ez'okumakya nga naawe olina embaga oli abijjamu asavinga yaresewo abaana aba basatu okugyayo ebintu byonna kati mulina obbalinda luusi mweyingiramu ne mbagatta ne mbatandika obbajjirayo ebintu because you also want to do something better n'olyoka obeera nga pressure eyo kutuusa mama abantu abakadde kyebava okutimba ya kisoboka ngwena pressure ntonotono mufuna otuukawo ne bakugamba mbuno bannange shandaliya bbiri zavuddewo nezigwa nezaatika neziggwawo naye ng'ojjukira wali ssente ze waziguziza n'okuziyingizamu ne takisi ze wasasudde n'obulyanga omutima gwo ofuna ku liivu ofuna ku liivu n'owummulamu ddala kati nga mu maaci omwo tetera kubeera mbaga kubanga abantu baba bali mu kisiibo nange mu maaci April ogenda n'owummulawummulakoko mutima ne guddamu bupya okkuba ne gutereera ate n'olyoka okomawo n'otandika okulwana n'abantu kale nkwebaza nnyo Hawa ebirala byonna simanyi kyanjawulo kyoyinza kwogera ku bantu tekyobagamba ku by'emikolo anything nayinza nkumaliriza sikulinaako buzibu nze nalirowoozeza mbuno twongere kati ngaffe abadecorators twongere okubeera nga tuli bamukwano ekyo kyo nkikuliriza nnyo obutalowooza mbuno abo bazibu oba abo abazibu tetusobola kwogera nabo baki naye nga si kituufu bw'ojja ewaffe ne tukolagana ne tukola omukolo kiba kiyamba ffe ffenna okitegeera collaboration ya between decorators tukikola era tulina abadecorators betugamba mu katundu twatimba neno netutimba neno netutimba naye kala kyesinga okubeeza akabi ku mukolo ezivaayo white and maybe pink white and pink pink ne kabbulu ako kaba tulaba abantu bazitegeera ne kakola bulungi kyanjawulo ki kyolabye mu kutimba kwa Uganda naawalala ne mu nsi endala kubanga ogwo otambuddeko ndaba neatness yaffe eya Uganda ekyabulamu ffe tugenda ne tugenda ku mikolo ebweru eyo wane tulaba nga bannange muyinza okulooza buli kimu bakijje mu dduuka ne bakiteekawo ku mmeeza emmeeza nga teriiko ka scratch teriiko kaki naye ebyaffe osanga emmeeza nga bagiteeka mu truck bwekwagula erala bwekwagula biri bwekwagula bino otuuka ku gundi bagifuuyidde teteredde tekaze kwegamba tubulamu ogenda ku mbaga z'abantu ne bw'oziraba ku intaneti nga ekintu kirina kye bajja mu dduuka bakigula nakita ne bakiteekaawo twagenda e Russia and we were surprised at how they decorate nga mugeze kulaba ebintu webitebe kulaba tugenze kusoma era ndwala abalala twabayita ne basomesa wano
That's wonderful. Abannayuganda tebasinga twasinga kubeera n'Abanigeria this is what I'm advocating for. If you can help this industry tugitereza bulungi, we invite people from abroad. Zina inagenda singa peyo nensanga engeri gye batu ate bo okutimba kwa impeccable. Wow! Navanga n'omutima gunkubye ninga Nero kwanza nga MC tunamuko tunaenda ba just to copy live obyetuzo okulaba abantu bebako nendoza n'abantu be wafana mayina okutandika okutambulako nokola ebintu ebyakabi bibere ebyamaanyi neatness kikulu bitu mubitereka bubi mubisulawo obusuuzi byonna byonna ne bibanga ebiki obutebe ne babufuuyira ne butaterera omuntu akufuna atya Icandy oba hawa kakati it's Icandy kakati fo kutufuna tuli ku mikutu gyonna tuli ku TikTok tuli ku Instagram tuli ku Facebook tuli ne ku WhatsApp ne ku Twitter temina ko kibanja X kibaita X ete mwagenda X esumbuwa X nayo we erina steady so active yeah eri most active is Instagram. Oh yeah. Numbers za zombi kweziri kuliko Wired kuliko ne MTN. Balitani? Airtel. Kuliko Airtel kuliko ne chine MTN. So Airtel it is 079 834 244. Then MTN it is 774 32 117. Okutuba tunaddamu okulabagana nja kukomyawo abantu abona bangi wano amagezi gano gonna tugagabana nti bw'oba otudde engolooza okukola embaga obeeko kyoyigamu n'ekyokubiri oleme okufuna byanjawulo abantu bye banyumya buli muntu asoboka ne Icandy asoboka buli omu asoboka but it's about approach. How do you approach her? Mu discussing akugambye nti ne milioni 3 akolera embaga na 3.45 kisinzira kyolina nekyoyagala ate ekyokubiri leka kola bintu olw'okuba bakoze gwosobola kigwe kola ekijja mu ngeriyo mutusongera nnyo mu mbaga nze nange omuntu ajja nambukinga embaga zamba njagala okola obwe musinga bwe wakola embaga eno n'embaga yanage yanywa laba abantu bwe baseka naye munna gwe tomanyi oli bye yateeka ku mukolo kutuuka ku nyuma bwe gutyo wekano gw'oyina ki ekyo kye twagala tuteeketeke mu nkola eyawamu kibe ekyakabi hawa neyanza okutuusa tunaddamu okulabagana bannange mwongere okusubscribinga n'okwagala YouTube channel eno tujjako magezi kummwe abalaba agala okukola emikolo n'abeebweru abatuwa emikolo bwe mulaba ebintu nga bino bibayigiriza ku bye mulina okuteekako ennyo essira nga mukola okutimba mwebale nnyo